Eyo mwaka gwa 1994 omusajja Omungereza John Ambrose Fleming yayiiya ekintu ekyali kisobola okwogera nga radio mu kiseera ekyo kye baayitanga harmonic valve. And this is both your studio and your transmitter. When you wanted to make an announcement, you spoke into this microphone. Wabula mu bukugu nga bweyongedde mu 1992 tekinologiya nga asuumuseemu abakugu ab'enjawulo baagatta obwongo obwavamu amayengo ga radio kati agatoyagaza. Now, if you wanted to play a record, you cranked up the phonograph. Era gye tugenze tweyongera radio yava ku mikutu gy'akalimi nedda ku gyendasi egy'akatonyezo oba frequency ennaku zino ze tuyita FM. Wano nawo okuvuganya bwe kweyongedde ate ne wabalukawo ez'amayengo ga intaneti kati ezikyasinze okutinka ennyo mu mawanga ga Bulaaya. Jjuzi lwe tubaddeko mu mawanga ga Bulaaya twafuna omukisa okulaba ku mikutu gino egikolera ku maanyi ga intaneti era ng'ezimu ku ze twasanga mwe muri Radio Uganda Boston eno ng'ekolebwako bannaffe enzaalwa za wano e Uganda era nga ne bibaweerezaako byaffe bya wano. N'olwensonga eyo gwe munanga ali ewala sambyako tutandike ffenna program ate tumanye biki ebigenda maaso wano mu diaspora mpozi awamu ne mu nsi yaffe e Uganda. Batubuulidde wa gye bajja ekirowoozo eky'okusalawo okuweereza ebintu by'eka so si ebyo eby'okumawanga gye baasinga. Twatula abantu nga bana ne mbanyonnyola ekirowoozo kyange kye nnina akusookera ddala ngera omanyi ebya bizinesi ebiba abamu baba obasika okola otya naye kakkanani tuba nga tukkiriziganyiza ntandika radio eyo online. Tensi yaffe tujagala era yensonga lwaki twateeka radio eno tufune ebiva e Uganda ate naffe tuzimbe Uganda. Kyokka yadde nga radio zino eza bulijjo ze tumanyidde wano ziriko obukwakulizo bungi era nga bingi ku byo bikugirwa okukolebwa kyokka era ne zino nazo zirina amateeka agaziramula. Naye kasita oba nga toyogedde mu bigambo bya nsobi gamba byakuwemula byaki tekirina tabu oba n'ovumirira n'okola otya. Wabula bagamba nti mu bisinga okubasanyusa kwe kusobola okukuuma obulungi omutindo gw'abantu be baweereza nga babatuusaako bulungi ebigenda maaso ku bwabo obwe. Ogane ku program ezikwatagana ku byobufuzi kyekigenda maaso e Uganda n'ekigenda maaso wano ku America. Yadde nga mu nsi mwe bali mulimu ebisasamaza bingi bano bakyalemedde ku ky'okutumbula omulamwa gw'obuwangwa n'ennono gye basibuka. Katugambe tuyinza okutunula engeri gyo abaana gye bakulizibwamu okumanya okusigala nga bamanyi obuwangwa bwabwe. Wano ku America tuna program ez'abaana nga bwe kimanyiddwa nti radio ezisinga ziyimirirawo ku biranga ebirangirwako era ne bano tebaawukana ku balala. Dean Lubowa Sssava, NTV ku ssaawa emu.